Kakatana. How have you been? Thank you for supporting us no matter what. You guys have been supporting us. Guys from Kampala, Arua, Gulu, Jinja, guys from UAE, guys from UK, but not everybody supporting. Osobola otulaba 18 n'okweyongera waggulu. Tugenda soma ku bintu ebyenjawulo nga ekibuuzo obedde kye nafunye ekichallenginga abantu bannaye mabeera nti mumanyi nti ga bebi kati nonyeza amabeere ga Jeremiah yagayonka ninonyweza Brian. Tugenda soma ku bintu ebyenjawulo. Basomye banyabo abatulaba tubebaza okutula ku bintu bampita kujja dino ndine senga Ruta Katana. Tugenda mu maaso tugenda mu maaso ekibuuzo kyennyina ekyali challenginga abantu kwejjako mbuzi. Waliwo abakyala abali mu WhatsApp group yange otulayinza okuvaako embuzi biganye you think you are abnormal. Omusajja aba atuuse oyingira wagambye omusajja senga omusajja watuuka oyingira apetaiti ebula nze buli ddala ndiguze senga biganye banaye tebinnaba kugaana. Omuntu ng'ovaako embuzi oba ne excitement feelings ziba waggulu, feelings ziba nnyingi naye ddiya si gwe wekka alina ekizibu ekyo kyekizibu waliwo abantu balala they are like 3 people wabula they contacted me through messenger bambi nendwawo okubaddamu okuvaako embuzi fena kyokali ekumalako feeling nga bakuggyako embuzi eba fear. Nice looking ono ye Mimi Mimi NUP. Oh, thank you girl, thank you dear. Network kituufu network etusuubwa naye naye njagendera awo kakati gayi bw'aba ayingira nze kandibayimuze nali nvaako embuzi bwe byali gayi bw'aba ayingira ofuna fiya nga kaso ka musajja obeera tebakolangako kyebawo mu feelings wano nga mukyeromansi nga mwefiiringa naye watuuka okuyingira olabira ddala ng'omuvule gukaluba guyimiridde buwanvuye akabadde akatini kawanvuye bufumita ate ne nanyiniko alina foosi nnyingi kati mu kutya ng'olaba akatuliko katini ogamba nange guno gonna gweneyinanze kyokka weenaavaako ojja ba oyagala tu omuvula ogusingawo nga guli 2 in 1 nga guli huge kati oyagala katono osobola katono yakyagala ngaembuzi evuddeko si kyekyokola mu kusooka tutwala katini musooka tufuna ekyerango nga kyamuvule ng'omuvule naye nabudde bukyali munaga nti ebya kafyu obimanyi ate olina okuddayo olabirira waka kati tuteekanaaddayo n'ogiraba ewaka ebibuuzo send your WhatsApp number. Okay, thank you. Nakusandigira ya dare ne WhatsApp. Nina zisindika wano.
kati mbadde mbanyumiza okuvaako embuzi kati munnaye nze nawogananga bwe bafumisa mali okwo gayina atya aba tasobola yingirayo ne tumala omwezi mulamba nga tebanzijangako nzi tweromansinga bweromansinzi ate ye omusajja omuleka ali bubi nnyo omusajja watu kubanga abeera yeetyunize abeera alire kati olina kikola otya osooka muse ku environment gende a romantic moment ogambe leero ekijja kijje water hub namakuwa waters water hub perezida ddagala liriko jjo liteeko omumwe ogenda weza amazzi mangi naye ogenda sikwatingirawo lwaki sikwatinga mugenda mukatabali akatabali tekagenda kujjako ombuzi akakoma ku kijanjalo kati amagezi gemba nkuwa asooka ayingizeeyo omutwe making sure nti gayi bamutayirira asooka ayingizeeyo omutwe okutegeera ayingizaayo omutwe leero ng'agukomyawo bwatyo asobola okwesanyusizaawo kati tolinda sumbusayo kuwola n'ekyamuddeemu ayingizeeko omutwe ne inches nga 2 ng'akomaawo ng'ajukira oba oseerera nnyo amatobo galina naye ate tayinza yingiza muvule gwonna munda omulundi gumu kuba muntegeera lwaki ojja kukaaba mboozi za vaginayo ziba zikyaliwo eziti ziba zikyekutte kuba muntegeera n'olwokusatu mulina okukidda embuzi bagigirako wiiki namba omukyalo omutuufu alina embuzi emala wiiki namba okuvaako ayongerako inchi endala 2 ezo ze inchi 4 n'omutwe gwako bandi bataweza inchi 4 simanyi oba ebintu muluwomero eyo kati inchi weziwera inchi 4 nga zikubuliramu bebi wange nkulayirira gwagenda omusindika wooti nkulayirira gwagenda omusindika wekka naye wowono alowooza nti embuzi tolabanga ku musajja nolowooza mbu ogenda gijjako mu kadakiika kiri hard okuggyako ife kati nga nze senga luyita nze nzisaako embuzi z'abantu newoba wazaala enzaalo mmeka nkuzaako embuzi ya super tight ena ne top tight girl ngizaako bw'oba oyagala gizaako saagala osuule bubonero funa gayi ng'alina ssente omugambe nze munange nkubulire naddala abatazaalangako oyinza oba tozaalanko naye ng'olwanya entalo nnyingi ng'ekituli kyagazibwa kati bw'oba some client is in the background laughing at ekituli nga kyagazibwa senga my girlfriend never tells me to stop during the day she needs to pee bannange oyo alina amazzi ssebo ng'osubwa ndabona omusajja aba afuka amazzi mugambe bebi olwaleero gafukire bogoya kuba mukubi kacyabali mukube kacyabali tomukkiriza twala amazzi mu ttooyi ate abana selfish lwaki agatwala mu ttooyi tomukkiriza twala amazzi mu ttooyi bannange mistake yamaanyi naye banga girlfriend wajja ne wano endagala n'alifuna tomukkiriza twala amazzi mu ttooyi ekirala akantu mukalaba eno etaiti girl bannange kafunza obufu obufu abalanga olwawo okuyima okasigako ko ku kijanjalo kibatimuyoyi. It's a great activator and at the same time
super tightener. By the way, people prefer gel to the other green one. Wawaka green, a liquid form. Kakati nzizaako embuzi ntya wetukuwa akantu kano embuzi neddako kojasookukwate kijja sinziira ku nneeyisaayo gaayo okugwamu oba obutakugwamu kakati kojja bwemba nzeeko embuzi bubonero ki obulaga nti nina embuzi erigwa omusajja kituufu omukazi ono alina embuzi ebintu tabiryangako mupya nnyo nze ngenda n'omuyigiriza nze ngenda n'omuspoiringa nze ngenda n'omwonoona bakutya aba alina fiya aba akola atya aba atera oba omuyingi era aba akulaga nti atya ng'akusindika akuzza eri kati bye mwerabira abaanammwe mugera ne mulaba bbogoya nga yakula bulungi yenna mutayirire ng'ate akalubye bulungi nogamba nowafiira muloga ebyembuzi aya baasi nogenda nowalampa bogola newenyolera ku bogoya nga omuntu alina experience okitaba gayina agamba embuzi yennaku zino storage agogenda mugabagambye kinafuluzizza n'abasinga abamu bagikola babiraba n'agaana kojja nsobola okugaana nno n'otakigwamu agasoki akitingamu nenkulaga wembanti pakati wojja nobanga nkwatako gamba omukono nga wenguzaayo wempulira ensonyi wenti basoose kunyonyogera bulungi oba newonyonyogera mba ntya kulaga nti sina na experience mu kintu wekiti wennyonyogera nga seeyambudde kiba kitya nseka wenziruka wenkwekolezaako wenkuviira kati ate bwe neeyambula n'omala okulaba we wayambula sikutunuulira omuntu alina embuzi tatunuulira mugule aba akutiira ddala akola newanti nagamba have you finished otegeera kati waba omwambula bannange ensonyi zibeera wali yeeganya ate olusi ayagala nenagamba njagala no kolako katini toyingira nnyo otegeera abaana babeera kati ate kukoze tukuwadde mufunze ofunze embuzi ekomewo ate otandise kukodye bwabakiriiki oyo gaye agenda kukugwamu nebyobadde omubazaako tojja bifuna kojja ono waswa Hassan era agamba nti bimunyiiza era awulira bubi antamye it's a habit ate alina empaka bannanga omukazi yigo Hassan totamwa mukazi wo omukazi oyo alina amazzi womala ofuuka nomala okukama nga mugenda mu kikolwa ekyo ate during kikolwa owuliramu omusulo bannange gaba mazzi ate Hassan genda olabe ku peegi yange eya YouTube neya Facebook mbasomesa engeri gye baletamu amazzi tolowooza nti omuyingira munda kojja abatamanyi bojayala obashwaringe okuyingira omuntu munda si kwe kumuleeta amazzi gali wano kungulu gabakuba kuwulira sokomigiza enjagakubamu ndowooza amazzi tosobola ganoonya nti oba ogafuna ogafuna mulimo wabula oba olina ganoonya kungulu kuba kungulu kumimwa kwennyini kumimwa gyennyini ogenda okufunamu amazzi ago munda tewabawo abalongo abaleebeeta olina gakuba kungulu si munda ate abamu mwina emimwa ng'emimwa girimu enkanyanya akasolo kakaddiwa jangu tukuwe muwoomya sitena tukuwe ne magejjo oddewo gayagenda otuuka munda nga kika okitegeera ng'ebirungo bibwera kati nga nako kazzeewo mu sheepu bulungi nnyo amazzi gali kungulu kati Hassan kyeweetamwa girlfriend wo tomanyi kyakukola wanaafuna gaya amanye ekyokukola tagenda kudda munoonye olina kumunoonya bunoonya kasita omunoonya ye kennyini asobola n'okwekwatira bbogera natandika okukola ye neyekuba yennyini naafuna kyayagala Fazira Shiba Bobby Kenzo Ben
But why Matt? Why this woman again? Munange. Feva zuza wa Katonda. Boba tuyagala kulaba Senga Rita. We're blocking oba stekyo. Giyiteko buyisi live. Don't even bother to comment. Abantegeera bo bajja kuntegeera. Abatantegeera genda sina gwe enforcinga. Mama Senga fe tutugenda bagenda. Mati tuli mu kuziika naawe ogira otulekamu. Senga lwaki amazzi gange gajja maze kulowooza nnyo. Lwansonga gayi gw'oli naye tomwagala. Oyo gw'olowoozaako n'ofuna fantasy bw'oyagala bwe muba mwekyawa wasigalamu looko bebi. Ono wamwagaza bizibu byakwetaasa. Bwe biba bikutabuseeko at least yakutakulako. Ate nno obwo obuzibu bumulina abakyala mulekerawo okozesa abasajja nga Panado. Kyokka ate ng'ebirowoozo bikyali eri n'obeera ng'oli noono okitegeera omala lowooza kw'oli omala concentrating eyo tebalaavu. Omusajja oba omwagala okyamukirawo nga mukyanyumya na bunyumya gwe nga watobye dda. Nze amagezi genkuwa mwanditereezezza ebintu byo n'oli oyo gw'olowoozaako. Oba si kyekyo learn how to love him ofune feelings ze. Mwembuzi mukyala wange anyirira buli kaseera omukira gumuyuza. Mukyala wange anyirira buli kaseera omukira gumuyuza nkole ntya? Mukira nabakyogo bannange. Ono omunene nnyo guyuza omukazi. Wali olabye eyeeyulika? Sobola kuyulika. Yatamanyi waateeka. Oteeka wa ssebo? Ewatuufu ende ennaku zomubikolera mu nzikiza. Teri munene. Teri kuyuza? Teri kuyuza. Teri kusobola giyuza okakasa? Teriyo. Tuli wano ku Anet Plaza ekyemanga Park enkadde first floor room F9. Eno y'ensampo y'ebiteeteeyi byange eby'abagole, ebya changing, eby'aba metron, eby'aba bright to be. Yenna alina omukolo tugutimba, tupangisa tents, tusobola okupangisa tents, tusobola okuzimbira gazebo, backdrop, walkways, bintu bingi, amataala, chandelier, banaye tutunda ebintu by'embaga bingi. Ate kati eno season discount ziri ku magomesi, ziri ku biteeteeyi eby'omulembe. Ngenda biteekayo mujja bisangayo. Tukola ku bya beauty, tukola ku skins, tukola ne ku by'omu kisenge. Kikazi gw'olabika okuwooma mati kyolya bannange. Mattingamu temungiisa asidi. Senga wagana WhatsApp baby girls sobola gana naffe bannakyeyombekedde bitukwatako oba nzungire muli zungire eno. Bw'oba olina kyeyombekedde wabaawo ensonga lwaki. So toggwamu maanyi, Katonda ayina omuntu omutuufu. In fact singako bano okubeera mu relationship eri abusive, relationship nga toli happy, relationships nyingi kati nga people are just pretending nga bakozesa kizigo ne balabika obulungi naye nga tebalina ssanyu, tebatuuka na ku ntikko. Relationship nyingi abantu babasize n'obulwadde nga si yabunoonyeza. Omusajja yayenze, omukazi yayenze, nyingi eziri abusive. Kyegera bw'oba gwe wamanya nti toli wasi kutulugunyizibwa na kuyisibwa mu mbeera eyo n'osalawo weeyombekere, si kibi. Olwo oli mujja ne Katonda anaatera okukutwala ewatuufu than obeera stuck mu relationship ebitagenda kukola. Amaze ozimba omusajja ne bakubira essimu nti alina gwe yakubye embaga, ebintu ng'ebyo. Senga nalinako ne mukwano gwange. Nalinako mukwano gwange omanyi bwe yaŋŋamba. Yaŋŋamba mukwano gwange nga mukazi.
n'aŋŋamba yakamala naye mukazi emyaka 10 naye omukazi nga tamanyi bwe bamala kiva ku kyoba musajja yabaako obuzibu abatasobola mumazisa n'ekirala abakazi abamu relationship ngaayagalayo ssente nga talina laavuye ate watuuka kuwa ebbali ng'amala kibaawo ng'akuza abaana yayagala mbeera nnungi omukazi asobola okwagala nga takwagala nti laavu oli mutima gwe yasobola omumala ebizibu bye kyejogerako so tewavuma bannakyeyombekedde ye bakuyitaani baby girl ko businje Brenda Breaks tokyevuma kiba kitegeeza olwo Katonda you are in your journey baby more prayers n'omusajja w'omutuufu ssaawa eno alina girlfriend omukyamu banaatera breaking up ajazule gwe Mrs. Right nawe ozule Mr. Right wekibeera ekirala relationships ezimu ze mulaba bakazi be bateekamu abasajja ssente bakazi kati be baawasa abasajja omukazi asobola n'okuwasiza ewuwo mu maka agago akusinza ssente ya providinga buli kimu yakufuga toli musajja ekyo ekintu kibi n'abakazi kibaluma nnyo maama gwobeera obwo bulungi bwo bugenda kukusalira bwereere n'otuuka owasa omusajja obeera ng'agula bogoya kyeye yabulwako akuuta asobola okugamba bannange ng'owoomye ennyo bebi motoka ki gy'oyagala ovuga omwaka guno okitegeera ffe babitugamba n'omugamba Mercedes ebintu weebityo ng'owoomye nnyo ng'oyitiridde nnyo kukolera ekyokwebaza ng'olwo muwaddeko byatalabanga mundeetinge n'abasajja abakulu myaka 4+ be balimu ku magezi oba simayina kumanya naye osanga omukazi omukulu bajja wanagamba senga nawasa omusajja tuwezaddemu abaana 2 omusajja benkana emyaka bali mu 20+ olaba oboge gwagenda ate ofuuka omusajja ewaka omuteekemu ssente atakulage nti agenda mu bawala abalala oba ofuuse shuga mami naye gwengeno olaga nse ndi bufumbo kyobwo ng'oli shuga mami omusajja bamugula aba akwewogomyeko naka neewogome wano kibuyaga mungi naye omusana we gwaka adduka emisinde togirabanga bibe bakola toefumanga kweyombekera buli musirimu gw'oli mu kuwona gwotamanyi gye bamuwaakudde bamukuleetere bamukusiige otegera badde mu ssente zo bakubbe bye bakola ate abasajja b'ennaku zo tebakyabola ne woba oli mu kazigo ka mitwalo 10 ava gy'ali n'ajja akasulemu gaggwa akasasula bye bakola abakazi nolaba omukazi ng'akaaba ate nagamba senga kyokka abankwana ate nabo bafumbo bannange bituuka ku bakyala bangi amukwana mufumbo ate kano kaalina yakatekamuse bannange nga binyiiza bunyiiza okitegeera nga nomukuba nno kamukuba abasajja mulina kuwetereza muyige okukola mulekerawo okujooga abakazi omukyala ne waba miliyoni yabamuwa nga totunudde na mu nsawo ye muyige okubawa bajja bafukira bajja basanyusa mujja funa essanyu bw'oba oyagala obufumbo bubeere happy n'omuntu wo muwe mutuuse ku ntikko muwe ssente mutuuse ku ntikko ate waba nsinza ssente ne bw'aba akusinza ssente bwe zokola ziragawa mwongere zibamu okulabirira abazadde mwongere bw'aba akusinza mugamba omanyi mami tukole akawunti y'abaana nga gwagikontrolinga ye bw'aba akusinza ssente mukole akawunti kale muzibwe baana zibeereza abaana basomere masomo abalungi dadi aleeta afu ne mami afu sigamye nti abakazi temulina kucontributinga ku byawaka naye ate omusajja mumuleke abeere nga ye main contributor semuba ntusobola okukkaanya ate nambala n'agamba nti yeka agende nga ki ekimutwala ate sente ziri twazisonda nga z'abaana n'agenda nazo yaba maama w'abaana teri maama alya mu baana beerukwe naye mwe abasajja mubikola osobola okukwata ssente ezo n'oziwa bamalaaya osozi
mu omwenge n'ozimalawo mubikola olaba mulekawo mabujje olaba mwegaana baana bali mu mbuto omukazi n'omwekweka n'okwata n'essimu balaba mika bennyambye wano senga bansuulira olubuto nyamba mukazi munnange biki n'omuyamba mpaka waazaala n'osasula n'ebbiiru ng'akasajja kajeegaana kaliyo kali mu kuzunga nze binnyiiza era nammwe abakyala woba omanyi okyadeetinga kirasa abaavu deetinga omusajja ate nga mugabi si buli alina nti aba agaba muli bakodo nnyo deetinga omuntu agenda okukwata ssente azikuwe nga tezimuluma yoyo aba akwagala yakuwa newakuwaana agenda kuwaana bannanga akaviiri gwakakoze nze ninakakoze choice bannanga onyirira yes nyirira ompadde kaki kikyotadde ku mmeeza onkwanye onsuubira kunfunamu ki nange nsuubira kufunamu ki gye mwina okunyumya bino nze nompana wana biki mba sibyagala okitegeera kojja buulirira batabani bo tetukyagala bigambo okwanya omwana w'abaani mulekedde olubuto atandise seeking a help from people n'afuuka beega kyokka omukaatudde newagamba kamutraining akole wano mu saluuni yange nga tokola alabika bubi okitegeera senga mulimu n'abamu abawala mubikola waki muba mubakwabula ate oba omanyi obikubya eat and run yambala omwana w'abandi ebintu ebyo abakazi bagenda bakolimira mwe abasajja ababikola ending up ng'ozunga ozadde mwana wa munno omwegaana okitegeera there's a certain girl ababadde bajjanga wano ng'alina ka baby she's passing through that ali mu depression amatu oluusi gamubula muwala tegandi mubuze naye senga nejo waliwo yazaawo psychologically bazawo yali akulira naawe oyo yabadde akulira gaye yali amukwana mu manyi takolaawo amuzaddemu bebi namulabye yabadde atuddeawo ku madaala nembayitako naye nafiirinze pain mu mutima banaye mukola byaki yambala kondomu ogenda osamula ameka ago singa osamula liita osamula kajiiko osadde mumwa ekyo kyana nakito lwa mubiri yo muwala yazaala akabebi kalungi amabeere gamubuze eno landirodi yakubanja omwana akaaba omwana alwadde nange kennyini antya yandiŋŋambe senga kino nekino nekino naye agamba omukazi w'abandi gwe neesibako ayagala namufunira mulimu nekikyasoboka kati naye mukama mwewala ebikolimo ng'ebyo n'abawala katonna batandika nsinayo amulenzi gundi mwagala sengono mbafuna I'm teaching from experience mbafuna oli muwala mulungi weekolera olina akavubuka kalabika bulungi notandika tukalwanira nebungi senga njagala nsaba mweddiza konza omusajja ono akolerawa omusajja ono omulaba namuteekamu ssente simanya ne tuwayo enguzi afuna omulimu nafuna omulimu webiti kati yavuddeyo ayagala mukolere bizinesi tutandika obeera babiri. Are you buying love? Senga naye omuntu okwagala nnyo kiba kyetaagisa ki? Kwetegeera. Kwetegeera naye. I'm looking for a white husband. What otya kumpa bifaananyi jangu mukufunire. Senga tulageeko ku bibyo oba nategeeza biki tulage ku balongo. I want to meet you senga. Banaye tusika abalongo tulina room mwe tubasikira. Bw'oba oyagala olaba abasenga jangu sooke tupime abaabo batuukiridde. Then nkulaga abatuukiridde bwe babeera bafaanana. Sirabayo omusajja ng'ozungirayo. Gyeguli ogugiyuza ssebo towakana naddala ng'omukazi abadde mufunda nnyo osobola omuyuza. Nga sinnagulabako ogwo. Ye kamuvi ki? Waliwo kakiripu ke nalaba
bwe biba byali bya ddala gye guli era nange gwe nalaba era gwali munene nnyo naye ate guli era gwali teguyuza banaawe awantu walastika sha I have liked the kaviiri baby girl jangu tukakusibe kana akaviiri nga kwotadde n'okukakusiba 6,000 awamu ne blaka gyali senga I love you dear thanks wamma let love lead mumbuze ebibuuzo nga bya mu kisenge challenges zemuyina. You don't reply messages. I've tried you so many times up to when I gave up. Only care about those in Uganda. Those not dear. Message olabiko sindika misana. Bambi emisana tuba ku bantu wano. Oli mu face y'omuntu, oli mu gloves we n'obunye scrub, obunye tetebe bya black babirabe. Nga kakati abantu abajja wano taagala kulaba ng'oli ku ssimu bonna baagala senga njagala senga yennyini kyekirungi kyekisinga kuba oyinza osangawo omukozi notaba satisfied naye wosangawo nze kennyini the better nosangawo nannyini nze nzija ssaawa 5 paka kiro kaakati esigala wano kaakati netuba ntisobola kuddamu whatsapp misana nziddamu kiro aye nekiro ziriko ekkomo nkoma ssaawa nga 5 ekinyamba bebi wange yeebaka leeti omanyi lwaki kwekiva omwana emisana abeera yeebasa ekiro aba atunula nze yansobera nange nkerayo dokita aŋŋamba kiri nomo with kids under 6 months. Jerry Job mpa ku ssente tuli mu struggle. Jerry Job ali mu struggle. I wish you success mu struggle yonna gy'olimu. Katonda yabagikulembera. Ensonga y'amazzi nkulu nnyo. Tubuulireko tugeetaaga omuntu akoze otya otuzzi tutono. Dennis eddagala ly'amazzi weeriri. Eddagala ly'amazzi weeriri twabakolera ekkebe eddene buli kimu twakigezza kati $3,000 akakebe kano kalabe just $30K wabula ng'oyagala okwekakasa ligule atestingire wano mu dduuka lyaffe tulina pacorators tulina ebikopo mwe mutestingira tukufumbira n'omwana anywa n'agenda ne yeekebera mu toilet ekirala liri 2 in 1 twalyongeramu appetite kyetaaga n'anywa ng'amanyi nti omwami waali bagenda kwewaako kati abagala permanent results era kuliko indication egamba nti at least take a cup a day nimwagamba senga njagala amazzi ga lubeerera naye tetwekola buli lunaku yes take a cup a day naye that cup it keeps you wet all that time nze munnange nga nze senga saagala balimba wemba wet nnyo wansi buli kaseera kikola ki mpulira bubi mpulira bulala jjukira ne wabayo ne punchline era gayitamu obeera oyimaayima ofiringa honi kati I take wemba nga ngenda n'omwami oba si kyekyo you remain ng'ogayina you don't need to have more wegaba mangi obeera tomala oluusi omusajja yamaze omusumbuwa okitegera bye bibeerawo mu buliri nga mangi bw'omanyi ofunye permanent results teweetaaga kweyongera n'amazzi direke oyitibwa ebifaanana wetandibalage w'otalirekeraawo mutuuka mu sex n'obanga alina akasagazi obeera osikwatinga nnyo omwami yeamaliriza yesu awoomeddwa biki awumuddemu bwe still okyayagala ne mugenda mu second round olina omuwasa by the way oyinza okumala ebyaddala ddala oyinza omalira mu round nga yakuna of which abaami abamu tebakisobola abaami abamu omufukira ennyo bannange wofuka ennyo
ne wemuli waba already wakutamye dda omulinya tiles mbisi obuliri bubisi wadde ate gwe owulira wakomye wootandikira amaliriza akantu kagudde okutta engalo zo zisonseseeyo ofuuse nno ng'omulalu kati otandise omunyiigira bye bibeera mu kisenge mbabuulira abakazi babikola otandise omunyiigira by the way these stories nsozisharinga nammwe kuba ziri mu audio tuzirina ku whatsapp group zaffe ffe tetwetya nyina bakirayants nga tetwetya tubyebuulira wenagamba naye ensenge ekyantuseeko nanyiize ne tutandika okulwana kati olwana ne gayi lwaki ofuna permanent house teweeyongera ddagala lino muliraba mulaba newoba ne cramps liziwonya liriko sengawo yennyini express likolerawo leteri aloe vera scrub bana ya aloe vera scrub unagitadde ku promotion eno wiiki yonna egenda bakugumu kitundu nene erimu ekigaji kirungi nnyo ku sikiini abalina ensusu ez'etondo ensusu nga buli kyoteekako reactinga kino kigaji mukiraba babralule nkulaba kwoli kino kigaji super mulimu gel mulimu ne scrub gikozese newogikozesa ona daily basis terina buzibu eri organic kubanga 99% of it is aloe vera kitegeeza 1% eba ya cream kubako 0.05 nga biri mu percentage okusinzira bye nasoma how to make a cleanse oba scrub percentage bagibalawe batyo mulimu cream mulimu obuyinja obwexfoliating olususu okugifuula scrub mulimu preservative erabika eri 0.01 kubanga it's organic and it's very nice nungi ku lususu abangi mugikozesezza eno scrub si gel jero kasaba tandikoze kikula neŋŋamba kankole eyange ffe tukola kigaji kyawano era kiikiri kyawano kifirika kya green kubanga ey'abazungu yali ya colorless eyaffe ya green eno tugikozesa wano mu saloon ku baclient abazze okukola facial era tugibateekako kigaji kiwunyanga kigaji nakyo ono kano akalamba weekati kali ku mutwalo buli wiiki njabeerayo ne item tuyine testimony by the way n'abatuyita abafere tweyansiza mwebale tuzibula maaso okumanya mwebale tuzibula maaso bakirayanti bangi abampadde vidiyo zaabwe tukola kuba ntuba bize ne batuwa vidiyo eza before and after katuzipostinge tugenda na ku tv mayina kumanya mwebale nandiraze nti ensi nti nsobola tinkola kino ne kino tumaza ne Ministry of Health mwebale tusomesa tuwabula tutendekana tugaidinga bandi tutegedde bulala senga Rita ate ngenda n'abagenda ekirala ebintu ebimu byetaaga full dosage ebintu byakabina leeta ekikebe ekyo bw'obanga omanyi toli ready spendinga sente ku mubiri gwo don't go for any hip hop thing ekikebe kino nsobola okikuwa kya lita 2 ne oil wa maka agenderako kirimu ne omega 3 ne fenugreek bintu bino nabisomesa mu quarantine bwe nkikuwa ne kitakukolera nga wooyagala okizza ne nkuwa type endala naye kizibu nnyo lwaki kino kinene kikumala. This is the type I've been using, the pink one inside kuva mu quarantine nga mbiriko kati ate gwe ali eyo oyagala nkuweko kakoota omuntu n'omugamba ebyaka bino byasa mpaaka akeetaano nsenera akaaka portion keesatu oyagala ofuna results singa ezasenga tekigenda soboka bino ebintu mubirekera abantu ababisobola agenda twala aflita zino package nga 2 oba 2 kitundu okufuna kyayagala abamu omaze obikozesa atoyagala slimming it atoyagala slimming a whole body
if you are to shape your body first slim omanye nti kati unsaze wano onsazewo ne wano onsazewo olubuto onsaze n'omubiri nkusaze kati njagala kabina if not mubireke tobigula kisinza size gyoyagala wekiwete kitaddewo oyagala difference gyekireese yegenda okukuwa determination ogambe olaba kindese inches wezit kitegeeza mbuzaayo package emu oba half package okufuna kyenjagala naye oyagala twala akantu k'etaano oba akantu k'esatu oyagala kakuwe akabina kanene oyagala akakebe ka slimming akataweza na mils 2 olaba obwo obutono bwebutyo obubeeramu akazigo k'omutwalo bwe baagala nga kajjudde slimming ayagala sala nno kilo 7 kilo 10 bannayuganda mwebereremu bwe batyo bwe bajja obbawa ebintu bireme bbawa results otwala koota ofuna koota ndi ku bibuuzo wama kituufu nnyo mmane mwe temumanyi ssente oli ne waaba tunulanga eggunju ne waaba awunya akamwa ng'alina ssente tasobola bula mukazi ne waaba awunya enkwawa kyogereko kojja ekirina okubeera abasaala abasinga bonna batwagala lwakuba nti tulina ssente omuntu atalina ssente abanga oba mufu oba yafedda bonna abasinga baba baagala ssente ekikulu kyonna kya byonna bya ssente kati lwaki mukwana abamu ne mutabawa ssente kyokka mwagala obbawa amazzi kisinziira oli akutegedde ate oba naawe omutegedde otya kubeera gw'otegedde omuwa gw'otategedde tomuwa kati oba tomuwa lwaki oyagala akuwa ebibe anti kaakati kibaamu oyagala oba oyagala kunyumirwa oba oyagala kuwoomerwa ogenda woomerwani nga tomuwadde ssente omuweera oba owoomeddwa wabula oba omala kuwoomerwa ebiseera ebisinga abamu we bakola mulagana naye nti nnyabo omala kuwoomerwa n'endyoka nkuwa si bwe kirina okubeera ekyo mukola mutya omukazi ebiseera ebisinga oba omukwanye bw'omukwana ne mutuuka ku nzikanya nze naye oba ne mweyambula naye kisinziira mbeera ki gy'obadde naye okutuuka okweyambula biki by'oba omukoledde ebyo bimu excitinze eyambula kweku by the way abakyala mulina mistakes zemukola bakugamba gayi mugagga afuga Range Rover akwagala nga naawe oyambula skirt ojja ogula eddagala ly'amazzi weteekamu ebirungo bye ku ssente zo bw'omuwomera ennyakwe abo be badduka emisinde abo badduka leka amale okuspendingako atilisiti obbako kyomufunamu game munnaye namufunamu edduuka liirino atilisiti nja kuyiiya ate nga nalyo alikuwadde ayagala nga tomubye bubbi senga n'abaana abo abasinga abobuwala balumya nnyo ebiseera ebisinga kuba ogenda n'omukwana n'omuteekamu ssente zo nga kimu kyonna n'omusibirako omutima gwo gwonna Umariugi ogambye olina eddagala erigeza tugirina supplement eyo eya weight gainer naye ekolera ku mmere omuntu oba osiiba tejja kukolera kyetaaga nga you eat at least 3 meals a day. It's a supplement oginywera mu byakunywa ebinyogoga obadde onyumya mbadde nkyakugamba ne mutuwa ate bw'atuuka okweyambula ebiseera ebisinga aba alina kyabala bwakuzuula olinamu ssente oba tolinamu ssente kyova olaba ebiseera ebisinga abakazi abasinga omuvaako nga tafunye kyayagala era ne mwawukana nga ate ye aba alina kyabala ebintu bye oba obiridde okubirya osobola obirya naye oba owoomerwa otya mwagala buwoomi butya bubaamu bw'ebiseera ebisinga abasajja kyetunoonya singa tetwera kati ntwalanga sisita mubuulire ensawo muto tamanyi byabasajja omanye ebiseera ebisinga ebintu ebyo waaki tuba tubikola oba omukazi oba abakazi bakati nze ni musajja manyi banne nansula ennaku ibiri
ono mwenaku 2 n'omulala n'omwenaku 2 gamba mbikwasaganya era buli omu aba mumativu mukyali wabula ebiseera ebisinga aliwo atamanyi banne asembayo omuto tamanyi banne zo mistakes zemukola katugenda mufuula single mother kuba kojja wembanga nze mukyala mutoowo n'abalala basatu kyokka sibamanyi be bamusooka nayo bw'anaakifuna kigenda bakyekango feeling zikomaawo amaziga gagenda okukaaba oyagala mumanyise nga amaze okuzaala bannange kati omanyisa nga amaze okuzaala takyalina kyakikolera ebyo byemukikola lwaki muba bamazima basajja mmwe nombulira amazima nga munaye wayingirawo nno naye waliwo banno basatu be bakusookawo singa oli omukazi oba omulaba owulidde ngaomwagala kati ate oba tosobola mubuulira bisibulo byonna ebisibu bye byonna aba tajja kukkiriza agamba waliwo nagambye mu birulama senga balabo batuwerengako bwereere banna omanyi nti akasolo kalinga mwana nako bakalabirira ng'ovudde ku kyokulya bakanaaza ne viwash ebayaga mu kitundu ewasenga bakawa amazzi abalongo bamenteninga okukafunza okukasala ebyoya ebyo byonna bibale n'ekirala baka bakalonda kasasiro sigambye nti beetunde naye badeetinga abantu abamatalinga bwasobola okuggyako ekintu ndeetinze kojja wuno akoledde bizinesi newansula nkyasobola okweyimirizaawo ate ebiseesinga abakazi abo ababafunyemu nakufunamu ekiduuka muba temwagala basuulawo oba olaba ng'osemba nakyo si ekyo agenda funa musajja munno omupya beeyagale mu maali gwe byomukoledde si ekyo sebo mwe muwala n'emmotoka nga ziri mu mannya gammwe basajja mmwe bannange nkola ku sande summakaye nkola ku sande naye nga ebibuuzo tukyabiddamu oba ono senga namulabawa kuliyoni simumanyi bannange so do we have to call you at night? Just WhatsApp. Bannaye twagala ebibuuzo nga bya mu kisenge. Joy N agambye, yes, how are you dear? Fine. Soko jombule ku byamazina naye ni ku Facebook live saagala Facebook yewe ndabikiremu. Wanzi yatwala biki yatwala nacho packet it's clearing yaina chi break out the spots are going yanti nature twayongeza black spot remover like the quantity we want people to buy what is enough for them to get enough results mugambe mwegayiridde nfukamidde ndeetere testimony nga ya video anti bawaiza bali ku Facebook by the way you guys don't show these men that Amazon nawe kewakozeseza kalowooza nti ebirungo bibyo kubanga ne oba olina ebibyo oyongeramu fenna tuba tulina naye tweyongeramu bweyongezi omuntu otondebwa oli mulungi neweddaabiza neweyongerako akaviiri pink lips therapy noyerusa amannyo go we bibeera kati n'omuwami woba wayongeddemu erizi sirika kanya birungo
Hey, you don't know how to scream. You show me how I scream, then I also tell you how I scream. How do you scream? First show me, I don't want to get ashamed. What's the name of your husband? Chris. There's some clients here. While I need the road. Omukazi atansikirike basimbala nga mukazi. Era simuddako. Kati kojja mwagala tusikine tutya. Ensikina za mirundi mingi. Nekisinza nyumiriddwa ntya nange kyonkoledde nzimye ntya. Mwengana mwe musirika. Tutamanyi oba munyumirwa. Ebiseera ebisinga n'omukazi ne mutandika owuluguma nga mutuuka ku ntikko n'ofunya feesi bye mukola. Naye omukazi yali atamanyi byakusikina bwe yaba si mukazi. Baby girl, omusajja yagambye mu byosikina tebiriiyo. Oba you find it boring? No, it's fun. It's fun. How this scream. I want you to teach me. Okay, ngeri nawe gy'otali ku kamera ngenda kusomesa nga tuli ffekka. Banti bano abantu bandiko bendimusomesa tebanambuza ku byakusikina singa babibuuza nandisikirya tebannaba bali mu kuŋŋamba kati muwirirwama yagambye senga nina girlfriend wange alina amazzi mangi naye gawunya nnyo. Amazzi okuwunya bwetaba infection girlfriend wo mukyafu munda omukazi yenna alwala agenda mu nsonga oyina okunaazaako mu nsekezo ate eddagala lya layisi liba lya $2.2 full dosage naza mu nseke libalansinga ne hormones bano mbusizaala omusawo yankebedde nga ndi nnomo naye omwana aganye. It's the same medicine. What do you want? Munaaze mu nseke oba mukitegeera munaaze mu nseke bw'aba tekiriyalinze munda ate n'okuwunya it's a sign of infection n'obutatawaaza bulungi. Lwaki? Akasolo kalinga kamwa. Akamwa kabeeramu engeregeze ge malusu agayiika eno ne gakalirayo. Bw'okeera n'otasenya mu kamwa n'otasenya mannyo na lulimi n'onyumyunguzaamu n'osenyako bya ku mumwa kuno baby girl ogenda wunya akamwa. Kati n'akasolo bwe kaba bakatawaaza n'okwata olugalo n'osekayo n'oyisaayo. Naye gwe weebase ne bbaawo mwegize rounds nga nnya zonna kuyiyeemu spam ebeera foreign body munda. Otegera spam zituddemu oluusi mubikola buli lunaku. Spam zirimu za wiiki namba tanaabamu atawazako kungulu ekyoya kimala musiiwo kisala babikola tasaze byoya yenna ng'agaze avaamu spam olwedde zimuli munda. What do you expect? Kati waba asikwatinga asooka yiwa spam ezaaluli naye nga muba mumaze emikolo gyammwe mugende munaabe otukule webake nga weevuunise n'ebisigaddeyo bifulume. Otherwise ojja bakiwala kirungi naye ng'owunya wansi. Omusajja agamba yiye ewunya n'okuwunya tomumanyiira gasiya ate babinyumya janimbe babinyumya oba jembe obayitako oli muwala bulungi amakiwala ekyo mukiraba kirungi naye kiwunya egundi bannange kiba kiswaza. Agala skin balance nkoze ntya? Okay, weeri ddiya weeri naye mukwano gwo mugambe oyagala kikusikina lwawe yani gwamusaba oba ye yakusaba? byebyo biteesa bowadde mu relationship yamu byebirese bowadde mu relationship z'abantu tosobola musabako. Saba ku musajja omulage
anti omuyoya mugagga. He's rich. Abo abagagga bye baagala lw'omusabye ojja kulaba enjawulo. Emmanyi omusaba, not all the time. Bw'omusaba kiba kitya? Nga musaba. Omusaba otya? Mugamba baby, I want sex. Ebigero wabigudde dda. At ojja n'omwewetamu n'omugamba Chris nkolaamu. Abasajja baagala ebigambo ebiri baluga ky'oba olina oyiga ne woba osikina gwe sikina ng'owaana ki bogoya okitegeera abasajja baagala ebigambo ebiri baluga mu kisenge nga buli kintu okiyita linnya lyakyo ate ng'okiwemula bye baagala ne waba kugwa bakuli okitegeera naye mbw I want some sex obigamba ani ebyo mubeera ng'agula omugule. It's boring. Ne gw'okigambye aluzinga appetite. Nze w'okiŋŋamba w'otyo mbu smile want some sex. Nyiza n'okuzimuula. You have to be romantic. Oyina okukozesa amaaso go n'omusabako. Otegeera? N'omununana n'omukisinga feesi yonna n'omubakama mu kutu. Aba yatandise dda okukaluba. Ogenda kukwatayo nga yakalubye dda ate n'omukuba ekigwo wansi n'obeera waggulu n'oridinga bwe bukodyo bono bwe bakozesa ebyo byakulwanyisa by the way ebyo byakulwanyisa okitegeera kati bw'oba tonda sensiki nayo ate olabika mwe musiiya ng'oli eyo n'osiiya you're killing me fuck here fuck here weringa kuramu waka lwaki tolwetwogera lisiti mu Luganda lwe lusinga nno wooma olulimi olw'ekinnansi luwooma mu kusikina bw'abanga gayi tasobola kwogeza lulimi lw'ewamu muli bati gwalesa okwogeza Lukiga waliwo kweshoni maaka kyusa empagi omuwamu sitayi omukozesa ki missionary baby girl ku myaka gy'olina ate waliyo abakikola bangi waliyo abakikola muli bangi senga njala kusala ku buto kubanga sikyasobola kugutuulako ennaku zino olubuto olunene nyo baabano abaana bagituulako wanaatuula ku gwa bbaawo baby girl totuuka okwegayirira omusajja nga tajja bituukawo mu relationship ng'aliddeko ewawooma otandika okufukamira si wekirikojja osobola ewawooma n'oddamu okulya ewalunguula otuuka n'omwegayo omugamba naye bannange nga wa eyali akulookeera nga wa eyali eyakwegayirira omuwe nga wa nga gwe weegayirira galidde ewawooma olwo bamukubye ku kigwo abaana bagituulako kati mulowooza tukyasaaga gayi yakwanye okumulaga nti oli serious ku kyoliko mwetandikire mwekubira ekigwo mufuule nti ye mukazi kuba kati omwenkanonkano gwajja ebyo byomukoze agenda tula ne mu offisi ne ku mulimu abirowooze gambe nange ekyana kyampitiriddeko kino kuyo otwala erya waters naye yamutwalira amazzi sebo watwakutame akuba amazzi akusiga egagira okumu okumu gabanga agaweddeyo n'omugamba ddamu naawe biki ebyo omukooye akutamya wuli ayagala kudda munda ate ku mazzi tosobola muganya kudda munda nga gatandise ettiriika jjukira gwe abawoomerwa gwe nannyini gafa gaba gawooma nga gavaayo kati buli wakoonako oba toyagala aveewo kyokka naye musajja watwayagala oyingira ate buli bwayingira tegajja ate pressure yago negupushinga out ate nogamusamuliza kwegamba sex I don't know mubeere iko nayo ku something new mutandike mutwale ku date ogisasule ng'amaluro nga mwetegeera kuspendingako tokola loosi
nga mehani weeyo nga wasasudde dda kati mukanywedde biki musuleko mu hotel mukyuse ku environment bisasule then omulageko kyoyinawo olaba the end ani agenda okukifunamu agenda kwebaza akusasula ne sente z'omulani nakuta miliyoni west kumbe tezaweze na mitwalo 5 obwo bukodyo mu nsonda aba anoonya mazzi n'ekirala buli wakutuuka mu nsonda kutwala nti okuba nduulu tokuba nduulu za buwoomi bamutayirira mwana muwala wuno wano ali mu lesoni mwe mwaganye obuuza ebibuuzo bamaleka ndabe ebibuuzo by'abano abantu missionary byebiki senga naawe tugambe missionary ye musajja okudda waggulu omukazi wansi missionary yabayiga missionary esaana omala mukole styles endala nga emwagala omalire mu missionary at least kola styles oyagala malira mu missionary malira bino ebintu byetubasomesa temubitwala nga bya kisiru bibayamba tuyimirizawo amaka mangi zegasiza amaka g'abantu olina ngamba senga yafusaved my marriage omusajja abadde agenze lwe yalozezzaako kati ankubira ng'anaatera otuuka ewaka naŋŋamba nkusanga weeyambudde nkusanga niko ogijjeemu waliwo n'omukyala banaye kino naye sikiwulirangako a lady told me ku simu through a phone call. In fact, I recorded the phone call naye nagamba let me just stay with it. Yangamba bawe yamugamba nti akawowooko nkagala nnyo banange twogere kawowo basajjamwe akawowo keyo mukagala nnyo kojja akawowo kabakolaki waliyo akawowo kaayo kalungi nnyo namugamba sikusanga ng'otawaazizza tonkola bubi n'otawaaza balinange nga bituufu kasaba mu mukazi si mukyafu na buyonja wabayo akawoowo mwe mukawulira kaba kalungi nnyo bannaye obeeyo nga bakutagulатagula dda tokyalina kawoowo ka wansi jangu ofune muwoomya kubanga omusajja bwe yali amugamba sikusanga ng'ogitawaazizza njagala nga bweri kyoba okola kugimwa sikusanga ng'otonkola obubi n'otawaaza bannange omukazi nemugamba olimera ngamba nkubulire senga ngenda murikodinga namurikodinga nga bituufu omusajja mugamba sikusanga ng'ogitawaazizza bambi tonkola bubi n'ogitawaaza just njagala kusanga ku mulyango nga weeyambu nga toli mu nnika era olwamusanga ku mulyango batandikirawo nga tebanaba nagenda kunaaba eyo first round ndowooza ebirala babikola bamaliriza abasajja nno naabo gye bali kati neŋŋamba kino nali sinategeera kawoowo kyako kabaawo senga missionary bakyali mu Uganda nkugambye bannange nyumira okunkuba ekigo mu birurama wamma obitegere nno esaluuni yaffe ezo ezimu ku mashini zetukozesa bannange tubuulire ku mukyala nakeera ku makya nakkuba ekigwo kubanga tipusi zino zembawa mwe mubikole mujja kulaba era omukyala ebiseera ebisinga aba yakubye ekigwo aba alina ekigendererwa kyayisemu gamba nti kankuba omusajja ekigwo kitegeeza oba olina byomukoledde byabwabulira byayagala niwooba ogambye kati oyagala kwebaza ddaddi kitegeera daddi akuwadde sente genda oshopinge genda echina osubule kino kigenda mwebaza otya sooka ogirunge ngewese enoge ebirungo tubiina mazzi muwoomya mufunza leeta akafunzaako bebi
ketegereze kaakano girunge ebobere wemala okuboobera gimuwe gwe kennyini gwe mufuule nti kati ye mukazi omugambe okimugambe nze nenge gyesobola n'okwebazaamu ate ngo ye gwowaana n'olwo bannaye ng'ompikiriddeko ddadi ng'oyitiridde bannange ovemu amaloboozi nga wena oli mu ggulu just express your feelings okere ku makyo yambaye ng'omukyala obuvunaanyizibwa ogenda okole omusajja oyo agenda kukububira abasajja oluusi batububira olw'ebyo ebyenjawulo bye tukola ne tuba banjawulo ku balala naye buli kaseera maama gundi mpaako maama gundi weeyambule maama gundi janguuko wano nabo baakowoosa baguno omulembe kati gwa man down w'oba ng'oli mukazi nga tosobola kukuba musajja kigwo teweebalira mu bakazi man down kojja tugenda tutandika okubakuba ebigwo man down bw'afunayo ow'ebbali n'akimukola n'omusigaza bebi oba waloga bulozi ndowooza Naxfiona agambye ate okutuulako kunyuma otuuka ne ku ntikko bebi ogituukako bulungi wali gwe weepimira gwe weetoolooza oyinza okwetoolooza wenna oyinza okwebendinga mu katini n'onyenyaamuko n'omusembeze n'omugamba nkwatako mu kiwato soko empika bina kakube kabonereze kawe punishment nasooka napya omugenda maaso bimukole binyuma ebirungo kwebiri omusajja nga azamukamu everyday akokubiri omukira gugwa okiwulidde kojja omusajja wange anfunamukamu everyday akokubiri omukira gugwa omanyi lwaki gugwa but I am not wearing any makeup Facebook camera te editinga yenze Rita mumanyi lwaki gugwa alina okwetereza n'omwami atya senga akose mani power package weeri eryokunywa n'erya powder asobola ofuna amaanyi agawanirira akantu ako mu bbanga omanyi lwaki abakazi abamu oyinza oba oyidde nnyo ate laba wafulumanga wakatandika omufiiringa banaye teri kinyiiza ng'ekyo oyungiramu muyige okuyungiramu naddala ng'ate omukyala wakuteeka wansi namwe abaami mugetinga so excited ogenda olaba omwami ng'obadde olwayidinga ate akunywezezza waati ate akugumiza kuli kubanga aba afunye ekintu kipya nnyo kino kipya eri abasajja bagenda bibakolola okubisa omusajja enduulu nabo bazikuba bawoloma na buwolomi oba mukuyita kuki si kaaba bannange muwoloma ne muwogana wena n'omulaba ng'aweddemu awo kyonna kyoyogera akikolera nawo aba afa bufi bw'oba wadde tamanyi man down baby girl ng'oli mabega nnyo mu by'omu kisenge tuli mu basomesa styles eza .com styles eziriko tetukyagala basajja ku taking control. Ladies, we are running the world. Abakyala ffe namba emu jangwe wasenga Rita fule namba moja kakati man down bw'oba omusajja soba mukuba kigo muleke bwe banamukubira ekigo ojja kukakasa kojja omusajja woona alwawo okuyunga abamu abasajja they take time first round eba y'amaddu mangi n'okuwoomerwa kungi kakijja kwetanga omukazi wansi watobye dda aseeredde nnyo wakakateekamu katandisa omunyonyogera afunye feeling ate okajjeeyo olwo omaze obuzibu ne we buli w'omulaba omusajja oyo ng'amala osobobaako by'omukola ebimubuzaabuza n'ateekinga long ebintu ki besobola bakola obadde agenda okumala oluusi ne weekangamu n'otamala osobola omusuna osobola omuluma bambi babaluma nga byalaavu nno n'afuna
bruises eraba ono bw'obanga bbaawo talina kisago kyonna kyewali omutuusizaako nga kyalaavu mwena mweravu yammwe sikitegeera mulume labanga jatandise speed yatandise odyongeza omuwe bite tagenda nabbiwulira obulumi tayinza bbuwulira mubiru nnimbye mubiru kwali tagenda bbiwulira agenda wulira buwomi bwebe ebyo abimanya luvannyuma donna omukazi ono twatuuseeko yanumye n'okunuma atuke mu ofiisi nga bamulumye ebisago nga biri romantic nga binyuma n'okutunulako naddala ng'omuntu omwagala naye enkwayayo ekuteekega essago nga terina nekeekuwadde terina keekoledde mbw ereeta ebinnyo ekulume oyinza wulira obusungu bonna ebibuuzo bingi ebisinga ngenda komawo kusanda ekiro waliwo kojja omulala omusikinyi tubasomesa ensikina eya .com ensikina eriko ne demonstration za style eriko naye nga kafyu anatera okunkwata sigadde nze senga Rita katana saawa ziri 2 ez'ekiro nsanga Planet Plaza Chimanga Park enkadde first floor room F9 nakawe naye mulabe wenyinidde wali nkwata dresses zenyina naye nga I have a variety so usanga ku Planet Plaza Chimanga Park enkadde first floor room F01 room F07 F08 F09 banage bingi musange eyo aba WhatsApp ngenda badda mu kiro bye mwerabe mukole manda kojja omukinyi ajja ku Sunday